Ono yekakensa Dr Steven Tickdori Tagboa yakalondebwa ku kifo ky'obwa minisita omubeezi avunanyizibwa ku by'enjigiriza ebyawagulu olwaleero nga lwakwasiddwa entebe mu butongole. Mayumbi atunuulidde bwe kulanga minisitule y'eby'enjigiriza ereetawo enkyukakyuka mu ngeri abayizi gye basobezebwamu naddala mu matendekero aga waggulu. Agamba nti kinaakuwaza okulaba ng'abayizi bye basomesebwa tebasobola kubissa mu nkola ng'abasinga babireka ku mpapula. Can we think of restructuring our education sector in such a way that the time a kid should drop out is when the kid is at least 16, okay? Or 18. The ideal would be 18 because at that time I think we can take that kid to be mature. Okay? Even if does not goes to university, we can take them to the vocational, technical, and learn hands-on, which is what we're doing with the projects that's hands-on. Less hours in the classroom and more hours in the field, enabling students to explore innovations and also make practical experience in the world of work. So what is true is that the curriculum will enhance more students in the field, and that's as well as learning. Mu birala byatunuulidde kwe kulaba ng'enteekateeka ey'okusomesa abayizi b'amatendekero aga waggulu ku bbanja ekyusibwamu okulaba nti buli muyizi agiganyulwamu. The money for supporting the 4,000 should go into that pool, okay, of the loan scheme, and all of you children, all of the children, access loans to go to university. When they finish, okay, we'll all be paying back. Enkola eno ewa enkizo gavumenti okuweerera abayizi 1,000 bokka abakoze obulungi mu masomero ga ssayansi, kyokka ng'okusinziira ku Dr Tickdori abaana bano babawejjere abasobola okusasula ebisale by'amatendekero olwo abaana b'abankuseere ne baviiramu awo. Enkola eno yagunjibwawo gavumenti mu mwaka oguwedde mu kawefube okutumbula amasomo ga ssayansi, kyokka ng'abamu bagirabamu ebirumira nga bagamba erimu okusosola ekikontana ne ssemateeka w'eggwanga. Dr Tagboa alina obumanyirivu mu mirimu gya ssayansi ne tekinologiya era nga yeenyigidde mu mirimu egiwerako omuli n'egy'okukola ebidduka nga mmotoka. Siteera Nabakoza, WBS TV, Kampala.